Lukka Essuula 2. Awo lwatuuka mu nnaku ezo, Kayisaali Agusito n'afulumya ekirangiriro nti abantu bonna ab'omu matwale ge beewandiise babalibwe. Okwewandiisa kuno okubereberye kwabaawo nga Kiriniyo yafuga ekitundu eky'e Siriya. Awo buli omu n'agenda okwewandiisa gy'asibuka. Ne Yosefu n'ava mu kibuga Nazaaleeti eky'omu Galilaaya n'agenda mu Buyudaaya mu kibuga Dawudi kye yazaalibwamu ekiyitibwa Betilehemu, kubanga Yosefu yali muzzukulu wa Dawudi. Yagenda okwewandiisa awamu ne Maliya gwe yali ayogereza. Maliya yali lubuto, era bwe baali bali eyo, ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana we omuggulanda wa bulenzi, n'amubikka mu bugoye, n'amuzazika mu mmanvu ebisolo mwe biriira, kubanga mu nnyumba y'abagenyi tebaafunamu kifo. Mu kitundu ky'ensi ekyo mwalimu abasumba abaasulanga ku ttale nga bakuuma amagana gaabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'abalabikira, n'ekitiibwa kya Mukama ne kyakaayakana okubeetooloola. Ne batya nnyo. Naye malayika n'abagamba nti, "Temutya, kubanga mbaleetera amawulire amalungi ag'essanyu eringi eri abantu bonna. Olwaleero mu kibuga kya Dawudi omulokozi abazaaliddwa, ye Kristo Mukama. Kano ke kabonero ke munaamutegeererako. Mujja kusanga omwana omuwere abikkiddwa mu bugoye, ng'azazikiddwa mu mmanvu ebisolo mwe biriira." Amangu ago awaali malayika oyo ne wajja ne bamalayika abalala bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu, ne batendereza Katonda nga bayimba nti, "Ekitiibwa kibe eri Katonda mu ggulu, ne ku nsi emirembe gibe mu bantu Katonda b'asiima." Bamalayika bwe baamala okwawukana ku basumba ne baddayo mu ggulu. Awo abasumba ne bagambagana nti, "Tugende e Betilehemu tulabe ekintu kino ekibaddewo Mukama kyatutegeezezza." Ne bagendayo mangu, ne basanga Maliya ne Yosefu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu mmanvu ebisolo mwe biriira. Bwe baamala okulaba omwana, ne bategeeza bonna ebyo ebyali bibabuuliddwa ku mwana oyo. Bonna abaabiwulira ne beewuunya abasumba bye baayogera. Naye Maliya ebigambo ebyo byonna n'abikuuma mu mutima gwe, era n'abirowoozangako nnyo. Abasumba ne baddayo nga bagulumiza era nga batendereza Katonda olw'ebyo bye bawulidde ne bye balabye. Byonna byali ddala nga malayika bwe yali abibabuulidde. Awo ennaku 8 bwe zaatuuka omwana okukomolebwa n'atuumibwa erinnya Yesu, malayika lye yayita omwana ono nga tannaba mu lubuto. Awo Yosefu ne Maliya bwe baatuusa ennaku ez'okutukuzibwa kwabwe eziragirwa mu mateeka ga Musa, ne batwala omwana Yesu e Yerusaalemu okumwanjula eri Mukama, nga bwe kyawandiikibwa mu tteeka lya Mukama nti, "Buli mwana ow'obulenzi omuggulanda anaawongerwanga Mukama." Era baagenda okuwaayo eky'okutambira ng'etteeka lya Musa bwe liragira, enjiibwa 2 oba amayiba amato 2. Mu Yerusaalemu mwalimu omuntu erinnya lye Simyoni. Yali muntu mulungi, ng'assaamu Katonda ekitiibwa, era ng'alindirira okununulwa kwa Isirayiri. Era yali ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo Mutuukirivu yali amumanyisizza nti tagenda kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. Awo Simyoni n'ajja mu ssinzizo nga Mwoyo Mutuukirivu yamugambye. Abazadde bwe baatuusa omwana Yesu mu ssinzizo okutuukiriza etteeka, Simyoni n'asitula omwana mu mikono gye, n'atendereza Katonda ng'agamba nti, "Kaakano Mukama wange, kiwasuubiza okituukirizza. Leka omuddu wo ŋŋende mirembe, kubanga amaaso gange galabye omulokozi wo, wategekera abantu bonna, ab'ekitangaala ekimulisa amawanga, era ab'ekitiibwa ky'abantu bo Abayisirayiri." Kitaawe ne nnyina w'omwana ne bawuniikirira olw'ebigambo ebimufaako Simyoni bye yayogera. Awo Simyoni n'abaagaliza emikisa, ate n'agamba Maliya nnyina w'omwana nti, "Omwana ono ateekeddwawo, bangi mu Isirayiri bagwe ate bangi bayimuke, era ajja kuba akabonero ke bajja okuwakanya. Bwe batyo
balage ebirowoozo by'emitima gyabwe. Era naawe ennaku eringa ekitala ekyogi eri kufumita omutima. Era waaliwo omulanzi, omukazi erinnya lye Ana, muwala wa Fanuweeri ow'omu kika kya Aseeri. Yali mukazi mukadde, yafumbirwa nga muwala muto, n'amala emyaka 7 mu bufumbo. Okuva olwo yali yakamala emyaka 84 nga nnamwandu. Teyavanga mu ssinzizo. Emisana n'ekiro yabeeranga mu kuweereza Katonda na mu kumwegayirira era ng'asiiba. Awo n'atuuka mu kiseera ekyo kyennyini n'atendereza Katonda. Era abo bonna abaali balindirira okununulwa kwa Yerusaalemu n'ababuulira ebifa ku mwana ono. Bwe baamala okutuukiriza byonna ebiragirwa mu tteeka lya Mukama, ne baddayo e Galilaaya mu kibuga ky'ewaabwe e Nazaaleeti. Awo omwana ne yeeyongera okukula n'aba w'amaanyi ng'ajjudde amagezi n'emikisa gya Katonda. Abazadde ba Yesu baagendanga buli mwaka e Yerusaalemu ku mbaga ejjuukirirwako Okuyitako. Yesu bwe yaweza emyaka 12 ne bambuka e Yerusaalemu nga bwe baakolanga mu kiseera eky'embaga. Bwe baali baddayo ewaabwe ng'ennaku ez'embaga ziweddeko, omwana Yesu n'asigala mu Yerusaalemu, bazadde be nga tebategedde. Bwe baamala okutambula olugendo lwa lunaku lulamba nga balowooza nti ali mu kibiina ky'abantu be baali batambula nabo, olwo ne bamunoonya mu baganda baabwe ne mu mikwano gyabwe. Bwe bataamuzuula ne baddayo e Yerusaalemu nga bamunoonya. Wayitawo ennaku 3 ne bamuzuula mu ssinzizo, ng'atudde n'abayigiriza, ng'abawuliriza era ng'ababuuza ebibuuzo. Bonna abaamuwuliriza beewuunya olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Bazadde be bwe baamulaba ne bawuniikirira. Nnyina n'amugamba nti, Mwana wange, lwaki otukoze bw'oti? Kitaawo nange tubadde tukunoonya nga tweraliikirira. Ye n'abagamba nti, Lwaki mubadde munnoonya? Timumanyi nti nteekwa okukola ku bya kitange? Naye bo ne batategeera kyabagambye. Awo n'aserengeta nabo e Nazaaleeti era n'abawuliranga. Nnyina n'akuumanga bino byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongera okukula era ne yeeyongera mu magezi n'okusiimibwa Katonda n'abantu.